Anita Annette Among, swear in the Almighty God. Munjogere Nyangu essaawa eno oyinza okugamba nti si birungi eri abadde Speaker wa Parliament Anita Among olwa bannayuganda okutandika okuvaayo nga beemulugunya ku nsaasaanya y'ensimbi bo kye bagamba nti si kya buvunaanyizibwa ekireeseewo ebibuuzo. Bino ebijjidde nga Among yakayingizaawo emmotoka kika kya Rolls Royce emu ku mmotoka ezisinga ebbeeyi mu nsi yonna ng'ebalirwamu ensimbi za kuno eziri eyo mu buwumbi 3,200. Kati olw'embeera eno waliwo bannayuganda abaalabye nga gususse ogw'omulamuzi ne baddukira ewa kaliisoliiso wa gavumenti okubayambako okunoonyereza ku by'obugagga bya Among. Mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa nga 13 omwezi guno yabadde esaba kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze okubayambako abalage obujulizi bw'ebyobugagga by'abadde Speaker wa Parliament bye yabanjulira nga ssemateeka bw'akirambika ng'omukozi wa gavumenti yenna bw'alina okwanjulira kaliisoliiso wa gavumenti ebyobugagga bye. Era bamusabye nti bwe kiba kisoboka abakkirize bamuyambeko mu kunoonyereza ku by'obugagga bya Among nga bagamba nti asusse okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Kati wabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze akakasizza nga bwe yafunye ebbaluwa eno mu ofiisi ye era nga bw'anaamala okugyekeeneenya obulungi baakutandika okunoonyereza ku Anita Among. And we are processing it. We are going to work on it. Osaanye okukijjukira nti Parliament ey'e11 Among gy'abadde akulembera ebadde n'emivuyo egy'okubulankanya ssente z'omuwi w'omusolo era ng'abantu bangi bazze baddukire wa kaliisoliiso nga bamusaba okukola okunoonyereza ku nsonga eno. Bano batubuulidde ensonga eno bagituusizza. The IG received that complaint and we commenced investigation. But during the course of the investigation, we got to realize it was a matter subject to court decision. So court handled the matter and there was a comprehensive ruling to do with what happened in the Parliamentary Commission. Ebyo ng'obitadde ku bbali ofiisi ya kaliisoliiso erangiridde ebyava mu kwanja eby'obugagga by'abakozi ba gavumenti okwakolebwa nga 1 Ogwokuna okutuusa nga 3 Ogwokuna era ne bakizuula nga ku bakozi ba gavumenti 3,128 abali mu bitabo bya kaliisoliiso wa gavumenti abakozi 24,123 bokka be basobola okwanja eby'obugagga byabwe ekitegeeza nti abakozi 6,157 bakyaganya okwanja ebyabwe. So what happens to these people who have not declared? A number of sanctions were spelled out in the Leadership Code Act where fines, demotion, dismissal from office, vacation from office, confiscation and forfeiture of illicitly acquired assets, gifts or benefits of government officers are enforceable. Kyokka bano batutegeezezza nti omulimu guno tegubadde mwangu era nga basanze okusoomooza okw'enjawulo okulina abakozi ba gavumenti abamu okubalimba ku bintu byabwe. It's a challenge of resistance and negative attitude where some public officers outrightly exhibited unwillingness to comply, which resulted in the late submissions of their details for registering and declaration. Then there was a challenge of lack of internet in some of the rural areas. They had to reach areas. And then there was a problem of lack of knowledge to use computers and smartphones by some of the officers. Era kaliisoliiso agamba nti bakutandika okunoonyereza ku bakozi ba gavumenti ab'enjawulo ko n'abakulembeze abakyaganya okwanja eby'obugagga byabwe. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.